Amanya gange nze Gulex Cax nsinzidde wano Stockholm. Ni mu bulumi bwa maanyi. Ssegirinya Muhammad. Sisobola kikkiriza. Kansala omulamba ow'abantu. N'otyoboola ekitiibwa kyange ng'omukazi. Ssegirinya wajja mu bulamu bwange mu bulungi, si mu bubi. Naye omusajja onfuukidde ensonga, onfuukidde ekizibu. Lwaki otyoboola ekitiibwa kyange? Why? Lwaki onswaza Ssegirinya? Ssegirinya Muhammad, lwaki onswaza? Nakukola ki? Nakukola ki? Mbadde manyi nti Ssegirinya Muhammad ziwe nakumanyira nga manyi nti oli musajja mukulu, otegeera kansala mulamba, Lord kansala mulamba akiikiridde abantu mu Uganda. Teyali badde gwe nodda ku ma TV, nodda ku Facebook, n'otyoboola ekitiibwa kyange ng'omukazi. Ssegirinya Muhammad wajja wano ne nkuyamba. Nali sikisuubira nti osobola okunfuukira ekizibu. Juzi Ssegirinya wali mugundi mu Boston. Ssegirinya n'onkubira essimu ku WhatsApp ya America. N'ongamba nga bw'oyagala okunzirira, ne nkugamba Ssegirinya tomanyiira. Neesonyiwa. Nakugamba neesonyiwa. Ssegirinya Muhammad, nvaako. Ngenda kuntuuka naawe paka mu kkooti. Otave ku linnya lyange. Neesonyiwa. Nali manyi nti otegeera, oli musajja mukulu, oli Lord kansala mulamba akiikiridde Kawempe North. Naye gwe omusajja wenna nodda ku TV ku interview okutyoboola ekitiibwa ky'omukazi. Gwe oli mukulembeze wa ngeri ki Ssegirinya Muhammad? Who are you? Desikulumbangako mu bulamu bwo. Lekera okumanyira Ssegirinya Muhammad. Onswazizza, oyogedde ebigambo ebitakwatagana, okoze buli kimu kyonna, ompisa amannya amabi. Nze Ssegirinya Muhammad sikuzaalangako. Wajja mu bulamu bwange gwe wannumba. N'ojja mu bulamu bwange neekulabirira bulungi nnyo, buli kimu neenkukola ebirungi byonna. Naye omusajja Lord kansala omulamba onjagaza ki? Lwaki onjogera ebigambo ebyo byonna? Lwaki onswaza? Lwaki tolekera okunswaza? Ofunamu ki? Ndi ready to go to court, era tekijja kuŋŋana kulinnya nnyonyi nzije Uganda. Otave ku linnya lyange Ssegirinya Muhammad. Ndi ready to go to court with you. Lekeraawo okuswaza abakazi oba malako eddembe lyabwe. Lekeraawo. Ssegirinya Muhammad. Neesonyiwa saga kuddamu kutyoboola kitiibwa kyange. Enough is enough. Kyova olabye ngenda kuntuuka naawe paka mu kkooti. Kyova olabye nasabye balooyazi bange Uganda bakwandikira ebbaluwa tugende mu kkooti. And I'm ready. Otyobodde ekitiibwa kyange omazeeko emirembe. Why? Nga wajja mu bulamu bwange lwa bulungi. Why? Lwaki onjogera ebigambo ebinene weebityo? A whole kansala. And you want to be a member of parliament. But no respect for women. Baby yange, I'm ready to be with you in court. Mayaga mwapita Kristi tumayere ate nga client wange bamuyita Gulex Nalumansi eyita Gulex ate mumanyi nga Janja Nalumansi mutuuze wa Stockholm, Sweden. Ate nga yakubirako kasimu nayogerako nange kulwadde bigenda mu maaso
Sekatige n'omwami gwe Ssegirinya Muhammad kansala w'e Kawempe North. N'angambako omuwandiikira ebbaluwa bwe butakkaanya waaliwo ebigenda mu mawulire gonna bukedde ku Spark TV n'ebirala ku YouTube ne ku Facebook ebigenda ebimwogerwako ebitali bituufu. Naye kyasoose okuŋŋamba okwogera ensonga y'okugenda ng'alaala awa amawulire agatali matuufu. Ayogera mbu yasinkanako Bulikisi mu conference ate nga Bulikisi yamuyamba n'egwasobola okusesinga visa eyamutwala e Sweden e Stockholm. Bagenda ne bamukima ku kisaawe ne mukwano gwe bayita Olivia ne babeera naye ennaku 6 e Stockholm ne babeera nze ebyomukwano byaliko. Kati bwe yamala okugenda n'adde e Amsterdam ku trip eyo n'asanga nti alina olubuto. Emyezi 2 gyaggwako n'amugamba yabadde ku olubuto lwa myezi 2 naye bw'avaamu baaluggyemu kuba yali awo kale it was ill health, that's what I can say. Kati ekyo nga bwe yakomawo omwami Ssegirinya n'atandika okugenda mu mawulire oba mu mbuga za mawulire kale wonna we yalaga mbadde mbiraba ku Facebook ne ku YouTube. N'atandika okulangira omukyala ebintu ebitali bituufu n'amuyita amannya agatali matuufu. Omukyala ono avunaanyizibwa ate nga alina family mu Uganda, alina investment mutuuze wa Sweden. Kati yampadde instructions nze nga lawyer ogenda mu maaso okumuddukira mu mbuga z'amateeka okulabika nti ebibaddewo tebiddamu kubaawo. Ekisookera ddala mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba statement nakati gye nkyatambulirako nti waliwo ebintu ebimu nga tetunabbiwa makulu. Kati tulina ensonga enkulu nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda era bye muŋŋamba bipya nnyo gye ndi kubanga mmanyi nti waliwo abantu abanoonya media attention, mawulire galudde boogerako, mawulire gaboogereko kubanga sibaddeewo naakadda. Kati buli omu akimanyi nti Ssegirinya kati alina ekipya. Kati kyovulaba nti omukyalo ndowooza bwe yatudde n'agamba nti mawulire nga galudde okunjogerako ate nga buli ganjogerangako kambeeko statement gye nkola oba kanzukire mba amateeka mbagambe nti Ssegirinya alina byanjogerako. Nze sina kyemwogerako. Ekisookera ddala nze nazaalibwa kitonde kikyala. Buli mukyala muwa respect, buli mukyala muteekamu ekitiibwa. Era n'ekimu ku byampanguza akalulu Kawempe bwe nali nga nkanoonya bwe nasanga nga abakyala nga mbafukaamirira, bwe nasanga nga omwami ye nga nkamusaba nnyimiridde naye omukyala muwa nnyo respect. Ekyo omukyala oyo nze kyemmanyi anoonya just media attention naye tewali kirala because sina kyemwogerako, sina kyemukonjera, sina kyemuwayiriza. Ndi ku issue nnene nnyo nnyo nnyo. Tuli ku issue zitwala ggwanga maaso. Era bwe mbadde manyigera ku nti eky'obukofiira okyogerako ki because babaganya okwambala obukofiira mbagambe nti akakoofiira ngenda kukambala ngende ne ku military wali ku military barracks nkolerewo live, ngende embuya barracks nkolerewo live, aba military bajje bannengange mbadde mugenda okumbuuza. Omukyala ye mumanyi mumanyi? Omukyala mumanyi because nagenda mu conference e Sweden ne musangayo ate nze ne mukulembeze bwe ntambula bwe ngenda bensanze mbawanye ekitiibwa because baba bannayuganda bannange ate nze njukira erimba mupya ye gy'abeera. N'olwekyo mumanyi naye sinza muyisaamu maaso, sisobola kumuvuma, sisobola kumuvoola because bwe nzivoola omukyala kati ali mu levo y'amange mba maama gwe mpisizaamu amaaso. N'olwekyo sina kye nali muvumye, sina kye nali mukonjedde, sina kye nali muwayidde. Oli ali mu levo enzaala. Tewali nkolagana na mukyalo oyo eriwo, wabula enkolagana eriwo nti munnayuganda munnange era nga bw'otambula wano bw'osanga abantu nga bannayuganda banno olina okubeera nga otambula nabo obawuliziganya. Nagenda e Boston wano nesanga era abantu bangi nnyo abakyala abaami bonna nga mbawa respect, bonna nga mbawuliriza because nze mba mugenyi nga ngenze kukyala bukyala. Yalina olubuto ne luvaamu. Ebyo bya propaganda bannange, ebyo bya propaganda. Era ebyo mmanyi nti abyogera oba just anoonya media attention, anoonya sympathy. Olwekyo
eyo ye propaganda totally oyo propaganda Ssegirinya togenda kwetonda kati netonde kuki wanoonya kye netondako sikiraba mbagambye nti nze omukyala yenna waali muwa respect omukyala yenna waali mutwalanga maama kakati netonda kuki singa mbadde nina kye namuvoola era nandigambye nti amusole